tewali akaddiya lugoye, tewali azimba bigere, mpaji omulire ekiro era mpaji ekire emisana. Tewali akaddiya lugoye, tewali azimba bigere, mpaji omulire ekiro era mpaji ekire emisana. Oh, tewali akaddiwa, tewali akowa, tewali azimba bigere, mpaji omulire ekiro era mpaji ekire emisana. Tewali abivaamu, tewali ejjusa, azimba bigere, waliwo Mukama.
katonda w'amaanyi kubanga wabayizikiriza mu nnyanja emmyufu wabakolera ebyamagero nosula yeriko mu maaso gaabwe osanide
ebintu byaffe. Give our ministry, our things. We belong to you. Mukama tuli babo. Father, we are yours. Tukozese nga bw'oyagala. Use us the way you want. Tukozese mu ngeri gy'osiima. Use us the way you wish. Twewaayo mu mikono gyo. We dedicate our souls before you. Omwoyo omutukuvu Holy Spirit, otuluŋŋamye mu makubo agasaanidde. direct us in the right ways. N'akaseera akaddako katwale. And this next moment, Tukwebaza olw'embeera y'obudde. we thank you for the weather. Tukwebaza okuva gye twatandikira. We thank you for where we began from. Tukwebaza kubanga otujja awantu awamu ng'otutwala awalala. Thank you for protecting us. Tukwebaza ayo omwoyo omutukuvu. We thank you, Holy Spirit. Mu linnya erya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo omutukuvu. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Haleluya. Amen. Kyukira kulinaanya omumbulizeeko. Turn to your neighbor and greet them. Omugambe mukyala Senfuma akubuzaako. And tell them that Mrs. Senfuma is greeting you. Aba worship team Mukama abawa omukisa. Worship team, may God bless you. Yesu omulungi yeebazibwe. Praise the good Lord. Weebale kujja mu lukuŋŋaana. Thank you for coming in the conference. Weebale kujja. Thank you for coming. Bakugambye ebintu. I've told you so many things. Nange babiŋŋambye. And I've been told so. Bayibuli egamba eyamanya ebingi. The Bible says that who he knows a lot Era alibuulizibwa bingi. will be questioned a lot. Mukama atuyambe. May God help us Kubanga tutegedde bingi. because we have understood a lot. Haleluya. Amen. Nzisamu Katonda ekitiibwa I glorify God olw'omusumba wange for my pastor, awamu n'abasumba abalala bonna abayimirira wamu naye. together with other pastors that stand with him. Waliwo phase 1 ne wabeerawo ne phase 2. There is phase 1 and phase 2. Abakadde b'ekkanisa mbasaamu ekitiibwa. The elders of church, I honor you. Abasumba mwenna abavudde mu makanisa ag'enjawulo ne mujja mwetoowaze wano muwulire. And all pastors from different churches who came here to humble yourselves to listen. Mwebale kujja, Mukama abawe omukisa. Thank you for coming. May God bless you. Na mwenna abasazeewo okujja, And whoever decided to come, Mukama abawe omukisa. may God bless you. Nzisaamu Katonda ekitiibwa olw'ekirabo eky'omwoyo. I glorify God for the spiritual gift. Mukama kye yatuwanga kye kirabo omusumba Senfuma. As God gave us, and that is Pastor Senfuma. Mukama yeebazibwe. Praise God. Muzeeyi tukwagala nnyo. Father, we love you so much. Tukwenyumiririzaamu. We are proud of you. Obadde ddaala lyaffe. You have been our ladder. Era nange nja kwogera ng'abalala bonna. I will also speak like others. Neebaza Katonda olwa ttiimu. I bless God for the team. Omubuulizi omu yagamba nti buli kyolina bw'ojja mu lukuŋŋaana lw'omuntu omunda gwe kyolina buli muntu kyalina kiyitawo, tewali akompitinga na munne. One preacher said that when you come in the Innerman Conference, no one is competing with anyone. Innerman Ministry. Innerman Ministry, but everything just goes the way it is supposed to. Ffenna omulaalo waffe atulunda bulungi. To all of us, our shepherd is us well. Gwe nno tokitegedde. You've not understood it. Ensonga lwaki okubya obugalo obwo. That is why you're clapping like that. Abamu ku ffe tetulundika, Some of us, we are not shepherded easily, naye atukwasaganya. but he handles us. Mukama amuwa omukisa, May God bless you. omukisa gw'ayagala. The blessing you want. Saagala gukategorizinga. I do not want to categorize it. Nyinza okusaba ekitali mu layini ya Mwoyo Omutukuvu. I may ask for something that is not the line with the Holy Spirit. Yesu omulungi yeebazibwe. Praise the good Lord. Njagala okwebaza Katonda olw'omwami wange, I want to bless God for my husband, kubanga omwami wange anjagala. because my husband loves me. Omwami wange angumiikiriza omwaka guno, My husband has been patient with me this year. ate omwaka guno omwami wange bannange anjagadde. And this year my husband has loved me. Yesu yeebazibwe. Praise God. Omwaka guno gwatandika nga ndi mufu nnyo. This year began while I was too dead. Tetwali mu lukuŋŋaana lw'omuntu w'omunda wano. Weren't you in the Innerman Conference? Natwogera ku bibala.
talking about fruits. naye nze nali nfudde. But to me, I was nearly to death. nga 31 On 31st, natomerwa mu mwoyo I was hit in the spirit. ne ntomerwa seriously. I was hit seriously. Era okumanya nga nali ntomeddwa, The fact that I was hit, musumba kwolwo yasabira abaweereza. on that day, Pastor prayed for ministers. Teyaŋŋanya kuva waali, He never let me to live where he was. naye nga nze aŋŋamba ekintu kimu, I love you. But he was only telling me one thing, that I love you. I love you. Kwagala. Ekiro kyonna. The whole night. Mukama yeebazibwe. Praise God. Enkeera ne ŋŋenda mu ddwaliro. The next day I went to the hospital. Musumba Dennis yansomera olugero olunyiri luli mu ngero 24 olunyiri lwa 10. Pastor Dennis read for me a scripture in Proverbs 24:10. Bayibuli egamba nti bw'onafuwanga ku lunaku olw'okulaba obuyinika amaanyi go nga matono. The Bible says that when you faint on the day of distress, your power is little. Kyekyo ekyandiko. That was upon me. Ne ŋŋenda mu ddwaliro. I went to the hospital. Ne bangamba pressure yange eri 240 ku 180. And they told him that my pressure had risen to 240. Ne bangamba ulcers zange nina ulcers ziri acute. And they told me that I had great ulcers. Ne bampa eddagala. And I was given medicine. Ekyasinga okunnuma. What hurt me most, Bampa eddagala. they gave me medicine Nga lifaananira ddala eddagala maama wange lye yafaamira. resembling to the medicine that my mother died while taking it. In fact ate nga nnemeddeko nnyo nga ngambye dokita togenda kumpa kitanda kubanga nali mmanyi ekinnuma. In fact, I had told the doctor not to give me to stay in the hospital because I knew what I was suffering from. Nga mmanyi ekireese pressure eyo. I knew what had brought that pressure. Bwe naddayo ne ntuula mu mmotoka ne ngamba ye ŋŋenda kufa nga maama wange bwe yafa nga mmira eddagala lino. When I went back, I sat in the car and I asked myself, am I going to die like my mother did while taking these tablets? Ne ngamba sigenda kumira ddagala lino. And I said that I won't take these tablets. Sibeerangako na pressure. I've never been with pressure. Nakayingira theatre emirundi 7. I've gone to theater 7 times. Tewali lwe nali nnyingira theatre There is not any single day that I went to the theater oba ne nva mu theatre or I left the theater abasawo nga bapanikinga olwa pressure yange. while the doctors were panicking because of my pressure. Omuntu bw'aba agenda mu theatre ebimu ku bintu bye bafaako ennyo yeeyo pressure. One of the things that the doctors care most is the pressure. It has never happened to me. Kibadde tekibangawo gye ndi. Naye kyambaako. But it happened. Ennaku z'omwezi nga 7 On the date of 7th, nazuukuka ekiro ssaawa zaalinga 8 I woke up like 2 a.m. ne mpulira nga njagala genda mu ttooyi and I felt like going to the toilet. ne ntuuka mu ttooyi I reached in the toilet. ne ntuula ku ttooyi I sat on the toilet. ne mpulira nga njagala kusesema I felt like vomiting, ne mpulira nga sisesema but I couldn't vomit. ne mpulira nga sikola gwa ku ttooyi I was not doing what I was supposed to do on the ate toilet, nga n'okusesema sisesema and I could not vomit as well. ne mpulira ng'ekintu ekinsindika And I felt like something is pushing me. ne ngwawo I fell down, awo wansi nga bwe nnali. just like I was. Omwami wange My husband, oba n'alinda he waited me, probably. eyagenze mu ttooyi The one who went to the toilet, oba yawulira ki what did he hear? saamanya. I never knew. Naye nagenda okuddamu akategeera By the time I was up, nga ntuyanye nnyo I was sweating a lot. naye nga omwami wange embeera gye yalimu And in the situation where my husband was, yandoboozesa oba nali nfaanana ntya kubanga omwami wange yali nga tamanyi ngoye zange gye ziri ambuuza engoye zo ziriwa my husband never knew where my clothes were and was asking me, where are your clothes? nga mbuuza. He was asking me. Bw'ampita He calls me bw'ambuuza and he's asking at the same time, engoye zo ziriwa, where are your clothes? empale zo ziriwa, Where are your knickers? nga tamanyi gye biri. He never knew where they were.
kati simanyi bwe nnali. Now I don't know how I was. Yesu yeebazibwe. Praise the Lord. Ne Katonda yawa abasawo amagezi. But God gave doctors wisdom. Mulimu essimu mu ssimu yange omwo ey'omusawo omu ne mugamba n'amukubira n'atuwa first aid. There is a phone contact of a doctor and I gave it to him to call and gave us the first aid. Ne bangamba mbwezo ulcers nyingi nnyo. They told him that was too much ulcers. Sibeerangako na ulcers. Me, I've never had ulcers. Kama yeebazibwe. Praise the Lord. Yesu yeebazibwe. Praise the Lord. Naye neebaza Katonda. But I want to thank God. Siri mulwadde wa pressure. I'm not sick of pressure. Siri mulwadde wa ulcers. I'm not sick of ulcers. Naye omutima gwange oba omuntu wange ow'omunda. But my heart or my inner man ye yali alwadde. Was sick. Bayibuli egamba mu kitabo ky'engero. The Bible says in the book of Proverbs ti omwoyo gw'omuntu that the spirit of man gunaawaniriranga omubiri gwe will sustain his body bwe gubanga mulamu. if it is alive. Naye omwoyo omulwadde, But the spirit that is sick, ani ayinza okugugumiikiriza? who can bear with it? Omuntu ow'omunda wabanga alwadde, When your inner man is sick, tosobola kubeera mulamu mu mubiri. you can't be alive in the body. Neebaza Katonda I want to thank God nti embeera eyo twagiyitamu, that we went through that situation. omwami wange n'ayimirira nnyo nange. My husband stood with me a lot. Y'ensonga lwaki ondaba nga ndi mulamu. That is why you see me alive. Era kyenvudde mbagamba nti ate omwaka guno anjagadde nnyo. And that is the reason as why I told you that, because you saw that I was yet to die. Era kyala wange abadde afudde. We came to church and told Pastor Kasos that Pastor Kasos, my wife, had died. Yesu yeebazibwe. Praise the Lord. Thank you so much Webale nnyo for loving me okunjagala the way I am, mu ngeri gyendi, but I will improve. era nti nja kweyongerako. I will improve. Nja kukyusaamu. Waliwo abantu abamu bagamba nze anjagalanga bwe ndi naye tali willing kukyusaamu. Nja kukyusaamu. I will improve. Waliwo abamu abagamba nze bajja kummanyirirayo nze bwe ntyo. There are some people who say that they will know me like that, but for me I will improve. Hallelujah. Amen. Yesu omulungi yeebazibwe. Praise the good Lord. Timoseewo ekisooka ekyokubiri 3. 2 Timothy and chapter 3. Kanjogere katono ku decoration y'abakyala waliwo abatagitegedde. Let me talk about a little about the decoration of the women. Some didn't understand it. Twagezezaako okulowooza ku nnaku ez'oluvannyuma. We try to think about the later days N'ebintu nga we bigenda. and as the things go on. Era kaŋŋambe concentratinze nnyo ku nnyambala. And we concentrated a lot on dress code. Eyo ennyambala eyo yonna mugiraba? Do you see all that dress code? Eyo. That dress code. Nga Pawulo bwe yali tawandiikira stranger. As Paul was not writing to a stranger, Yali awandiikira mutabani we actually. he was writing to his son, Omukkiriza. his believer, Ng'amugamba telling him ebigenda okubaawo mu nnaku ez'oluvannyuma. what will happen in the later days. Naffe tubateereddewo awo. Mmwe muli balokole naye tubateereddewo. You're born again, but we have put for you, we have displayed for you. Weesootinge. You may sort yourself. Kama yeebazibwe. Praise the Lord. Ngambira akulinaanye weesootinge. Tell your neighbor that sort yourself. Abambala damage. Those who put on damaged clothes. Musumba Kyazi yatugamba ng'omanya ne ku bwongo kuliko damage. Pastor Jazz told us that even the brain must be having a damage. Waliwo abasiba biifu. There are some people who dye the beef. Nowebuuza oba okugulu kussa. And you wonder whether the leg is breathing. Oba we yabadde agiteekako bameka abaamuyambyeko. And you wonder whether when she was putting it on, how many people helped her. Waliwo abagamba mbu boolesa bamaama baabwe bye baabawa. Some people say that As if ffe tetwazaalibwa abakazi tebalina kye baatuwa. as if for us we are not born by women and they never gave us anything. Ffe abatalaga. For us who do not show, Abaffe tebalina bye baatuwa nga weetuli. didn't they give us anything? For us we are here.
ndowooza ebyabwe bya muwendo nnyo. Maybe there is their treasure. Olina okumanya cave evaawa n'etuukawa. You must know where the cave begins from and where it ends. Nondyoka ondabira abavubuka. And you look at the youth. Bwe batunula. How they look. N'omwoyo n'amulema okuyingiramu. Even the Holy Spirit failed to enter. N'ayingira mu kisambi. And enters in the thigh. Sijja kwogera nnyo ku bya nnyambala. I won't talk a lot about the dress code. Kubanga ennyambala yafuuka nga divorce. Because dressing became like a divorce. Bye bimu ku bintu ebigenda bikkirizibwa mu circles z'abalokole. There are some of the things that are being accepted in the circles of Christians. Slowly by slowly. Mpola mpola. Ogenda okulaba worship team. You look at the worship team. N'oggyayo eriiso. And you take your eyes off away from them. Ogenda okulaba maama pastor. You look at the mother, the wife to the pastor. Banna. Nebaza Katonda. I want to thank God. Batutereddewo wana abakyala computer. The women put for us computers here. Era mulabye amaka ga mwami Mwesigwa. And you saw the family of Mr. Mwesigwa. N'engeri gadget gye zibadde zifuga. And how the gadgets have been ruling. Abaana tebamanyi gye badda. The children don't know where they are going. Buli omu ali busy ne gadget. Everyone is busy with his own gadget. Abaana ne bakula. And the children grow. Naye nga tebakuziddwa. But they are not nurtured. Nabadde manyi Musumba Kasozi agenda twazika ku kipande kye kiri ekya cartoon. I thought that Pastor Kasozi will end us with his chart of the cartoon. Nga tukyali ku cartoon. We are still on the cartoons. Waliwo ne TV nga zo za abalokole. They are Christian TVs. Oba za abalokole. I wonder whether they are Christian TVs. Ejjo. Yesterday, Genesis yabadde atunnyonnyola. Genesis was explaining to us. TV y'omu ku bannabbi b'obulimba. The television of one of the false prophets. N'ebibeerako. And what happens on it. Era nga ayagala kumanya. And she wanted to know. Oba TV eyo. Whether balokole ddala oba si balokole. Whether the owners of that television were Christians or not. Kati twali tulowooza mbu twakola ekyamaanyi. We thought we had done something great. Ne tugula oba bakayita batya naye ko kaliko TV z'abalokole zokka. And we brought a decoder for only Christians television. Kati ako tetwakafaako. And we never minded. Tetulina channel gye twamutinga. And there is no any channel that we muted. Kumbe waliwo oli abeera bw'ati abantu nga bagwa nga naye bw'agwa nga. Yet there is someone who is falling as people are falling. And Genesis knows the details of that ministry. Arenga Genesis amanye ebintu byonna ebyeyo obuweereza obwo. Ng'abimanyi ng'abitunnyonnyola. She knew it very well and she could explain to us. But why do they say he's a false prophet? Ng'abuuza lwaki bagamba nti nabbi wa bulimba. Because we were watching on kubanga twabadde tulaba. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Nengamba bannange tugenda tayiza tutya. And I said, how are we going to protect them? Tugenda tayiza tutya. How are we going to protect them? Kati ne tutandika omulaba oyo yakawasa abakazi bwe bati omulaba oyo ali bino obuzibu tebulimu ebyo ebyamagero obuzibu nga tulina she's 9 years. We began to explain that you see this one does this and this and this and this. The problem is not in miracles, but nga tulina okumunnyonnyola lwaki. We had to explain to her that why. Simanyi gwe wootuuse. I don't know where you have reached. Ekyawandiikibwa kino oba kitusomedde. The scripture has been read. Simanyi oba obudde bukyamala okiyitamu. I don't know if the time is still enough for me to go through it.
naye njagala okwogerako katini ku mize egimu. But I want to talk a little on the habits that are here. Emize egimu katini. I want to talk a little on these habits. Timoseewo ekyokubiri 3. 2 Timothy chapter 3. Nebaza Katonda olw'ababuulizi abaasoose. I bless God for the first preachers. Kubanga bagenze they perused through my message. Wanga bagenze bayita mu baka bwange. And I asked my pastor, now what am I going to teach? You see, my message is being preached. Nembuza omusumba wange kakati ngenda buulira kikubanga obaka bwange buli mu kubuulirwa. And he was like, don't change. Nangamba tokyusa. Hallelujah. Amen. Abeeyagala bokka. Those who love themselves. Abaagala ebintu. Those who love things. Abeenyumiriza. And those who are boastful. Ab'amalala. Those who are proud. Abavumi. Those who are abusers. Abatagondera bazadde. Those who are disobedient to parents. Abateebaza. Unthankful. Abatali batukuvu. Unholy. Abatayagala baaluganda. Unloving. Abatatabagana. Unforgiving. Abawaayiriza. Slanderers. Abateegendereza. Without self-control. Abakambwe. Those who are brutal. Abatayagala bulungi. Despisers of good. Ab'enkwe. Traitors. Abakakanyavu. Headstrong. Abeegulumiza. Haughty. Abaagala essanyu okusinga Katonda. Lovers of pleasure rather than lovers of God. Abateebaza. Those who are unthankful. Nja kuwa example. Sigenda bigendamu naye nja kuwa example. I'll give an example. I won't go further. Walabye omuntu nga anaatera okufumbirwa olwa okuwasa. Have you seen a person who is yet to be wedded or married? Wamulabye engeri gy'abayitaayitamu. Have you seen them the way they go through? Ng'embaga enaatera okutuuka. Yet the wedding is yet to come. Wamulabyeko ng'embaga ewedde. Have you seen them when the wedding is over? Bajja wa Gloria. They come to Gloria. Nga babawa omukisa. And they bless them. Banange tubeebaza mwenna. We bless, we thank you all. Tetusobola kubamenya ne tubamalayo. We can't mention and finish you. Naye mwenna. But all of you. Mukama abawa omukisa. May God bless you. And that caters for all of you. Era ekyo ne kibanga kirabirwa buli omu. Naye nga buli omu yamutuukirira. But he reached to every person. Sijja kweyongerayo. I want to continue. Okitegedde. You've understood that. Ab'amalala. Those who are proud. Amalala. Pride. Y'ensibuko y'ebibi byonna. Is the root of all evil. Omuntu abeera n'amalala. Someone can be proud. N'eri Katonda n'abeera n'amalala. Even unto God is very proud. Nga tasobola kwatula bubi bwe. And he can't confess his sins. Nalabako omuntu omu. I once saw someone. Nga Bishop yamuyimiriza okuweereza. Bishop had stopped him to ministry. Kati lumu baali banyumya. Now one time they were conversing. N'omulala. With someone. Naga anti ono bakyamuyimiriza. And he said that this one was stopped in ministry. Namugamba, excuse me, nze Bishop tanyimirizanga. And he said, excuse me, Bishop had never stopped me. Just waliwo misunderstanding. Waliwo butategeeragana. Naye nga bamuyimiriza ku kituuti. But that person was stopped from the pulpit. Amalala. Proud. Nga tegamukkiriza. Could not allow him. Na kukkiriza kibi kye. To accept his sin. Tweyongereyo. Let's continue. Tweyongereyo. Should we continue? Abawaayiriza. Those who are slanderers. Ekyo kyo nkirabyeko. I've seen of that. Emyaka gino gye ngenda okweza 12. Of the years I'm going to make 12.
years mu bufumbo buno obw'okubeera mukyala w'omulabirizi. in this marriage of being the wife to the bishop. Ndabyeko ku kigambo kuwaayiriza. I've seen that word, slanderers. Oba omanyi ensonga gy'eva, Whether you know where the issue comes from, oba tonnagitegeerako, before you understand about it, ng'ogirimu nga tomanyi nakumanya naye nga mukyala musumba agirimu. without your notice, you're amidst it. Ne bakuwaayiriza by'omanyi And they tell falsely about what you know ne by'otamanyi. and what you don't know. Bye wayogeddeko akatono What you talked about a little, n'ofuuka nga ye gwe main. and you become the main. Waliwo lumu omanyi mukadde Semakulu oyo yali mukwano gwange nnyo nga tuli mu courtship ne Musumba. Pastor Semakula was my good friend while we were in courtship with Musumba. Nga nsabira ate ng'ayogera nange ebigambo ebinzimba. He could pray for me and talk with me encouraging words. Naye naŋŋamba Feva toyitanga abantu n'obatuuza mu bigambo. And told me that favor do not ever call people and make them sit in words. Osirikanga Mukama ali kuyamba. You should keep quiet because God will fight for you. Nenkyekuuma okumala ebbanga. And I obeyed it. Ne ŋŋamba sigenda. And I said that I will not. Naye lwali olwo. But one day, Omu n'avaayo n'agamba mami yagambye bagenda kugoba. that mommy has said that you are going to be chased away. Ne ŋŋamba bannange. And I was This like, is too much. Kino kisuse. Sinnaba kufiira ddala. I'm not yet dead. Bannange tubituulemu. Let's sit in these things. Ani oyo gwe nayise? Whom did I call? Olukiiko lwabadde wa? Where was the meeting? Nze nasayininga ebbaluwa eyakuwa omulimu. Did I sign the letter that gave you the job? Nyinza ntya okugamba bakugobe? How can I say that you're going to be chased? Ne tubituulamu. And we sat in them. Naye we twabituulamu But when he held the meeting, nga yonna yonna gye byavudde simanyiyo. wherever they came from, I never knew. Sinnaba nakwogera Mukama. And I had not spoken any word. N'agamba And said, naye nze gundi bwe yayogera bw'ati. when Nenjogera ne gundi naye nayogera bw'ati. Kati bwe nasanga gundi ne mugamba mami yagambye bagenda kungoba. when I spoke to this one, said so and so, and I told someone, and when I read to some person, said that mommy said that you're going to be chased away. Really? Dala? And it had saturated. Ate nga byali bimaze okutambula. Really? Dala? Abawaayiriza. False tellers. Abantu bawaayiriza. People can tell falsely. Naye omuntu bw'ajjanga mulokole. But when a person comes while they're born again, Omuntu bw'ajjanga n'akugamba gundi yankoze kino na kino na kino na kino. when a person comes and tells you that someone did this and this and this, Nga tonnaba kujajinga. before you judge, Naawe kumwegattako mu kyawooli. so that you can add on him and do and hate the other person, Sooka weebuuze lwaki? ask yourself that why. Twaweebwa omwoyo atabaganya. We are given the spirit that connects. Nga tonnaba mugamba nti gwoba yakoze bw'ati kati naawe mukole bw'oti naawe kakati mukole bw'oti. Sooka weebuuze ensonga lwaki? Because abantu bawaayiriza. Before you say that do this and do this, get to know that people can tell falsely. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Ndabyeko omusumba oyo nga bamuwaayiriza. I've seen pastor being told falsely about him. Era nze musumba Joshua we yayogedde wano ekirooto kye. And when Pastor Joshua talked about his dream yesterday, Nze nnyina abantu bange babiri be nawaddeyo. I gave there 2 people of Be mine ndaba. that I look onto Nga singa eggulu liyulika. when the heaven tears up, Babakimanga basanyufu. they will be taken when they are happy. Kubanga mbalabye. Because I've seen them Nga batya Mukama. fearing God. Nange nenfuna we neeteeka. And I also put myself somewhere Mukama agira akyantereeza. that the Lord may put me right. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord.
Hallelujah. Amen. Njagala kumaliriza. I want to wind up. Kamalirize ne kino kumize. Let me complete with this. Abategendereza. Those who do not care. Mize mirala Dr. Jane yajiwogeddeko. Other habits were talked about by Dr. Jane. Manyi conference ekyagenda mu maaso. I know the conference is still continuing. Abategendereza. Those who do not care. Bannanga abantu tebegendereza. People do not care. Mbandi mu office yange omwo. One time I was in my office. Omwami wange olwolumu wabeera free mu office ye ng'ajjako mu office yange. At times when my husband is free in his office, he comes in my office. Office yange eri wala no office y'omwami wange. My office is a little far from his office. Waliwo ebintu Mukama by the way byakola nga abikola lwa bulungi era Mukama mwebaza kubanga office yange eri wala office ya bishop. There are things that God do for his good and I thank him because my office is far away from the bishop's office. Kufuluma mu kizimbe. You first get out of the building, you walk. Kubanga era baali bawayirizaako bampayirizaako. Because at once I was talked about falsely. Mbwe mba sikukiriza togenda wa bishop. That if I don't permit you, you don't go to see bishop. Nengamba bannange. And I said, please. Nze sibeera wali ku mulyango basekretary be babeerawo bannange mpaddi permission. I'm not the entrance, it's the secretaries. When do I give permission? Anigwe mbaziyiza ddi. How do I contradict with them? How do I stop them? Office yange eri. My office is the other side. Omukazi oyo. That woman. Atatukiriza kulaba bishop. Doesn't permit us to see bishop. Mukama ebazibwe. Praise God. Bishop yali azzeeko mu office yange. Bishop had come in my office. Ne wayingiramu omwana muwala. Some lady came in. Ataddeko enkofiira. Putting on a cap. Hello. Hello. Abuuza nze ne bishop. Greeting me and bishop. Konze hello, how are you? And I said hello. Omanyi nze bujjanga oli waggulu. When you come on high, obunanfuusi bw'obwetoowaze. I also you humble myself. Nammwe mubikola. You also do that. Musumba yatugamba. Pastor told us. Buli muntu alinamu obunnanfuusi. Everyone has hypocrisy in their side. Bakkubira essimu. They call you. N'ogitunuulira. You look on it. Nga ya mukyala Senfuma. And it is from Mrs. Senfuma. N'ogamba oba onangamba ki. And you ask, what is she telling me? Naye bw'ogikwata. And when you pick. Hello mami. And you say, hello mommy. Nange nenkola yawo obunanfuusi bw'obwetoowaze. I also did some hypocrisy of humbleness. Hello, how are you? I said, hello, how are you? Fine. Blunch. Ne mutunuuli. And I looked at her. Tukuyambe. And I was like, should we help you? Yeah. They told me you want me. Nagamba nti bangambye njagala. Konze who? And I asked Ani. Bishop. Omulabirizi. Konze bishop endiga yo. And I told Bishop, your sheep. Nambuza yegwe. And I asked, are you the one? And said yes. Okay, nina akawo tugende mu office. And I said, wait for me and go in the office. Naye nentunuulira. But I looked. Ngamba kati ono baani ali mu omulimu. And I said, oh, who can give this one a job? Bw'oba tosobola kujja ku nkofiira ng'obuuza bishop. If you can't remove your cape while greeting bishop. Bw'oba tosobola kwegenderezaako ako. If you can't be careful. Mwana muto, I think she's like 20 years. Between 20 and 23. Ndowooza ali wakati w'emyaka 23 mwana muto. Ndowooza mukimanyi bishop tayagala bitiibwa. You know bishop doesn't want honor. But you cannot just go, hello. But you cannot just come and say hello. Ngambira akulinaanya abategendereza. Tell your neighbor, people who are uncareful. Lumu tuba tuli mu interviews za Steva. One time we are in the interviews of Steva. Tukola interviews. Doing interviews. Tunoonya basomesa. Looking out for teachers. Omusomesa omu n'atugamba. One teacher told us. You know, I was listening to Innerman FM. Omanyi nali mpuliriza radio ya Innerman. And my brother Senfuma. Muganda wange Senfuma. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Ngamba ye.
he's 25. Alina emyaka 25. Brother one. The brother to Senfuma. Ngambira kulinanya abategendereza. Tell your neighbor that people who are not careful. Abategendereza. Naku za luvannyuma. There are latter days. Njagala tumalirize. I want us to finish. Tumalirize ne story y'ono omusajja. And finish with the story of this man. Omusajja ono ansomooza nnyo. This man challenges me a lot. Omusajja ono bamuyita Stefano. This man is called Stephen. Omusajja ono yalina ekyama. This man had a secret ekyamuyisaawo mu nnaku ze ez'oluvannyuma. that made him go through his last days. Tusobola otunuulira ennaku ez'oluvannyuma We can look at the last days mu ebyo through that. ebitwetoolodde. Things that are surrounding us. Naye nga mmaliriza. But as I wind up, ennaku z'oluvannyuma lwo. the last days of yours. Bayibuli egamba mu kitabo kya Matayo essula ya 25. The Bible says in the book of Matthew chapter 25, embaga ey'obugole ng'enaatera okutuuka. when the wedding of the bride is yet to come, Kaali kaseera ka kusena mafuta. it was a time to fetch on oil. Amafuta The oil agagenda okutambuza buli muntu that is going to make everyone move mu nnaku ez'oluvannyuma in the last days paka embaga weenaatuuka, until the wedding day, paka omugole until the w'anaalabisibwa bride is seen. ng'olina okubeera ng'ojjudde You must be filled, ate ng'olina g'ofisizaawo, yet you have in the reservoir, ng'olina mu banka. when you have in your banker. Matayo essuula eya 25. Matthew chapter 25. Mujja kwesomerawo You read for yourselves. abawala 10 The 10 girls, nga bonna balokole, they are all born again. nga bajja mu muntu w'omunda, They could come in the inner man. nga balina chances ze zimu They had okusena the same amafuta. chances to fetch on oil. Abamu nga basenanga we baagala, Some could fetch the way they want, abalala nga basenera ddala and some could fetch holy. amafuta aganaabatwala The oil that could make them move bagumiikirize mu kiro, to bear in the night. ng'ebigambo by'ensendo bitabuse, When the words are confused, obukoowu nga bungi nga n'okubongota we kuli, when the lot of tiredness and slumbering, munda mu bo in the inside of them, nga bajjudde, they were full, ate nga balina ne reservoirs and they had in their reservoirs nga also. zijjudde. They were also full. Ne basena ne bajjuza. They fetched and filled. Bayibuli egamba mu kitabo kya Yoweeri essuula ya 2 olunyiri lwa 28 The Bible says in the book of Joel chapter 2 and verse 28 ti mu nnaku ez'oluvannyuma that in the last days, oba nnaku za luvannyuma lwansi whether the days of the last days of oba the earth, nnaku za luvannyuma lwo ng'omuntu, whether the last days of your personal life, ŋŋenda kufuka omwoyo wange I will pour out my spirit ku bonna abalina omubiri. to all who have flesh. Buli omu alifuna obuweereza bwe. Everyone will get his ministry. Naye kye njagala waawo But what I love there, nti agenda kuyiwa, that he will pour ayiwa, and pour ayiwa. and pour. One who pours The one who pours tagera, does not measure. alembeka, The one who gw'omanya ky'ofuna. is the one who knows what you fetch. Ono ayiwa, The one who pours tagera, does not measure. kiri eri gwe alembeka. It's upon you who is fetching, Oba onaafuna n'agakuyisa awasukkulumye. whether you get more than what you expect. Abawala 5 The 5 girls, ne balembeka, they fetched ne bafuna n'agafikawo, and they reserved, ne bagenda okulindirira omugole. and they went to wait upon the bride. Mu kulindirira omugole, Upon waiting the bride, bino byonna bye twogeddeko, everything that we have talked about, musumba wange abyogerako ng'ensozi. my pastor speaks about them as well. Bikooya, They make you tired. bibongoosa. They make you slumber. Weetaaga okuba ng'olina amafuta You need to have oil agasukkulumye that is more than expected, okusobola okulinda that you may wait okutuusa until omugole lw'alirabika. when the bride is manifested.
Olunyiriri oba lwa 10 lunsuna lunfumita. Verse 10 is inching me. Lugamba nti bwe baatuuka It said that when they reached, ng'omulyango muggale. the door was closed. Bano be baggalirawo omulyango balina ku mafuta. The ones that the door has been closed down to them, they had some oil. Tebaali bakalu. They are not dry. Naye ekigera. But the measure. Ekigera. The measure. Endowooza ekugamba kano ke kaliko naawe keesale. The perspective will tell you that this is on the fashion. Dress this. Ekyensi kyeyagala naawe kikole. That is what the world wants. Also do that. Ekigera. The measure. Bayibuli eyogera ku nnaku ez'oluvannyuma. The Bible talks about the last days. Nga nnaku za bwakabaka bwa Katonda. They are the days of heavenly kingdom. Mu nnaku ezo ez'oluvannyuma. In those last days, Ezizo oba ez'ensi. yours or for the world, Mwogenda okulabira obwakabaka bwa Katonda. where you're going to see the kingdom of God. Naye obwakabaka bwa Katonda ab'emikwano. But the kingdom of God, friends, Si bwakufuluukinga. is not just a mere fluking. Tewali agenda kufuluukinga. No one is going to fluke. Ojja kusoma mu kitabo kya Matayo essula ya 22. You read in the book of Matthew chapter 22. Yesu atuwa olugero. Jesus gave us a parable. Omusajja eyawa invitation. The man who gave an invitation N'agamba mwenna mujje ku mbaga, mujje ku mbaga. and said, all of you come to the wedding. Abaali bagwanira ne bagaana. Those who were worthy didn't come. N'agamba muyite bonna be munaasanga. And said, call upon everyone that you see. Ate mu lugero olwo teyabawa bisaanizo. And in that parable, he never gave them what Naye was confession. ayita mu bagenyi be. But as he was going through the visitors, N'asangamu eyali tayambadde. he found someone who has not dressed. Olunyiriri olw'14. Verse 14. N'amugamba gwe wayiseewa. And asked, where did you pass? Gwe togwanira wano tewabeerawo balaga bitundu birina kubeera munda wabweru. Tebabeerawo. Where did you pass? No one is supposed to be here who shows anything that is supposed to be inside. N'amugamba fuluma. And told them, go out. There will not be fluking. Tewajja kubeerawo kuflukinga. Bayibuli egamba mu kitabo ky'okubikkulirwa. The Bible says in the book of Revelation Nti abo sirisangula nate. that I will not ever erase again. Kitegeeza waliwo bajja okuddamu asangule. That means that he will raise some again. Bino si byakubeera aga naaga. This is not just being here and there. Ebimu ku bintu ebitaabuludde obulokozi. Some of the things that have diluted salvation, Pawulo yakyogera ng'akigamba Timoseewo. Paul spoke it unto Timothy, Abaagala amasanyu. that those who want pleasure, Abalokole mwagala amasanyu. born again will love pleasure. Era amasanyu And pleasure gabaleetedde okusaabulula buli principle ya bulokozi. have made you dilute every principle of the salvation. Kubanga ku pate bagenda emigongo giri bweru. Because when you're going to a party, you go while putting on back shows. Ne mukola buli ekitagwana olw'okuba mbu mwagenze mu ssanyu. You go and do everything that is not supposed to be done because you're going in pleasure. Ne mukuba buli luyimba oluvoola Katonda kubanga mbu muli ku reception. You play every song that is against God because you're on the reception. Ndi omu ku bantu abatakyagenda ku reception. I'm one of the people that no longer goes to receptions. Ebimu ku byangoba ku reception z'abalokole. One of the things that chased me out of the receptions of born again Ze nnyimba. are the songs. Munansonyiwa. You will forgive me. Ndi mukyala musumba. I'm a pastor's wife. Kinkakatako I'm supposed okubeera ku mikolo ng'egyo. to be on such functions Kubanga buba bujulizi. because it is a testimony. Naye sisobola kuva ku reception ku ssaawa 3 ez'ekiro. I cannot leave the reception at 9. Nga mu mayindi yange mujjuddemu buli kafankunaya wa luyimba. Yet in my mind is full of every kind of song. Ng'ate enkya nnina okugenda mu yeekaalu ya Mukama. Yet the next day I have to go to the temple of God.
obulokole bwange. Salvation is mine. Obulokole bwange. Salvation is mine. Obwa musumba bwakoze tebundokola nange bayira wenze nkimanyidde ddala obutuukirivu bw'omwami wange tebundokola. I know it well that the righteousness of my husband does not save me. Bwemba sifubye kumugoberera nga Pawulo bwagamba naye nga bwagoberera Kristo ye kyali tekindokola. If I do not follow him as Paul says that he's following Christ, what he is does not save me. Naye abalokole mwagadde amasanyo. But born again you love pleasure. Baana bawala mwambala. Ladies you dress. Kanve waawo. Munoonya buli oba ekintu kirimu sense oba tekirimu sense, you look for celebrations. You look out for everything that has sense or not. Buli kimu. Everything. Omuntu tamanyi na myaka gy'amaze ng'awangudde obwenzi. Someone doesn't even know that the years he has spent while winning fornication. Celebratingira ekyo. To celebrate for that. Naye celebratingira birthdays, simanya beach day, simanya wiki, whatever. But celebrating birthdays, beach days, and everything. Erimu bukristaayo nga tetunnavaayo. In Christianity, in the Protestants before oba lwalinga oba yali saala ndowooza naye nge waliwo ekintu ekigamba nti tuleka ebitugwanidde okukola. I think it was a prayer because ne tukola ebitatugwanidde kukola. And we do what we are worthy to do. So nga n'obulamu tebuli muffe. And life is not within us. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Ekitabo kya Acts. In the book of Ebikola by'Abatume. Tugenda kumaliriza. We are going to wind up. Tugenda kusaba Omwoyo Omutukuvu. We are going to pray for the Holy Spirit. Atulungamye. To direct us. Ennaku zino kye kigambo ekiri ku mutima gwange. These days that is the word that is upon my heart. Omwoyo Omutukuvu atuyambe. The Holy Spirit may help us. Stefano. Stephen. Mu kitabo ky'ebikolwa by'Abatume essuula ey'omukaaga. In the book of Acts chapter 6. N'olunyiriri olw'okutaano. And verse 5. Baamulonda. He was chosen. Okuweereza emmere. To serve food. Naye ng'ajjudde omwoyo. But he was full of the Holy Spirit. Era ye yali qualification. And that was the qualification. Bw'onaatuuka ku lunyiriri olw'omusanvu. When he reached to the 7th verse. Bayibuli egamba. The Bible says. Bakabona. The priests. Ne bakkiriza enjiri. They accepted the gospel. Olw'omwoyo yali ku Stefano. Because of the Holy Spirit that was upon Stephen. Bali bakabona abeekobaananga okukomerera Kristo. Those priests who could join up to crucify Jesus. They obeyed the faith. Ne bagondera okukkiriza. Olw'omwoyo yali ku Stefano. Because of the Spirit that was upon Stephen. Mu lunyiriri olw'omwenda n'olw'ekkumi. In verse 9 and 10. Bayibuli egamba. The Bible says. Ne bamutwala mu lukiiko. He was taken into a meeting. Ne bamubuuza ebibuuzo bingi. And he was asked many questions. Naye olw'okuba yali ajjudde omwoyo. But because he was filled with the Spirit. Ne batasobola kumanaginga amagezi ag'engeri gye yaddangamu. And they couldn't contain the wisdom he used to answer them. They could not manage to resist the wisdom and the spirit that was upon him. Kusobola kugumikiriza amagezi n'okutegeera okwali ku ye. Olw'ekumi n'ettaano. Verse 15. Stephen atambuza obuweereza ajjudde omwoyo. Stephen could go on with ministry and was full with the Holy Spirit. Bonna abaali bamubuuza. All people who could question him. Bagenda omwekaliriza bwe bati. By the time they looked on him keenly. Ng'amaaso ge. His eyes. Galinga ag'amalayika. They are like of angels. Mu lugero olw'ataano mu olumu. In verse 51. Najjula omwoyo w'okufa. He was filled with the spirit of dying. Omwoyo omutukuvu ng'amujjudde ku luno ng'agenda mutwala mu kufa. The Holy Spirit was filled onto him and this time around he was mu going to biseera die. bye eby'oluvannyuma. In his last days.
Stefano yajjula omwoyo omutukuvu. Stephen was filled with the Holy Spirit. N'asobola okumalako. And he was able to finish. Era Bayibuli egamba. And the Bible says, bwe yayimusa amaaso ge. when he looked up n'atunula waggulu. and saw the heaven. N'alaba Yesu. He saw Jesus ng'ayimiridde. standing. Mbu bwe yajjula omwoyo. And when he was filled with the Holy Spirit, omwoyo n'amusobozesa okwogera statement gye weetaaga mu nnaku ze ez'oluvannyuma. the Holy Spirit enabled him to make a statement that you need in your last days. Kubanga ne Yesu yajogera. Because even Jesus made it. Newankubadde ebintu bingi bye yali ayitamu. Even though there were so many things that he was going nga through, bamukomerera. he was being crucified. N'agamba basonyiwe. And he said, forgive them. Tebamanyi They do not know kye bakola. what they are doing. Ekyo omwoyo kyakola. That is what the Spirit does. Omwoyo w'anaabeera akujjudde. When the Holy Spirit is filled in you, ajja kusobozesa okuwangula. he will enable you to win. Ne mu mitawaana emingi. Even amidst all situations, basonyiwe. forgive them. Tebamanyi They do not kye know bakola. what they are doing. Such a statement Enjogerange at the end ku nkomerero of your life. ku lw'obulamu bwo. Zibiriza amaaso go. Close your eyes oyimirire ku magulu go. and stand on your feet. ogambe Mukama nzijuza omwoyo. Tell God to fill me with the Holy Spirit. Mukama nzijuza omwoyo wo. God, fill me with the Holy Spirit, ansobozesa okuwangula. that I may be able to win. ansobozesa okuyitawo mu nnaku zange ez'oluvannyuma. That I may be able to go through my last days. bwe nnaaba nzisa omukka ogusembayo. When I'm breathing my last, nkulabe ng'oyimiridde ng'onninze. that I may see you standing waiting for me. mugamba omwoyo omutukuvu. Tell the Holy Spirit. yogera ebigambo bya Katonda ebiri mu ggwe. Tell the words of God that is within you. mugambe ky'owulira ky'oyagala. Tell him what you feel you want. tolinda kigambo kirala kyonna. Don't wait for any other one. ennaku ze tuli mu nnaku mbi. The days we are in are evil. twetaaga omwoyo omutukuvu. We need the Holy Spirit. omwoyo omutukuvu nkwetaaga. Holy Spirit, I need you. ebigambo byange nga bikomye. When my words have ended, omutima gwange nga guzirika munda yange. my heart is fighting within me. nsobola okuyimusa amaaso gange nga nkulaba. That I may lift my eyes and see you. omwoyo wa Mukama tukwetaaga. Holy Spirit of God, we need you. otuluŋŋamye. That you may direct us. otuweereza ekisa. That you give us grace. tusobola okumalako That we obulungi. may finish well. ennaku ez'oluvannyuma lwange. In the last days of mine. zibeereza kitiibwa. That I may be glorious. nyamba omwoyo omutukuvu. Help me, Holy Spirit. nkwegayiridde omwoyo wa Mukama. I beseech you, Holy nkwegayiridde Spirit. omwoyo I omutukuvu. beseech you, Holy Spirit. ennaku zange oba nnyimpi oba Whether mpanvu. my days are short or long, nyamba malirize help bulungi. me to finish well. bwe mba ntambula mu lugendo luno. When I'm moving in this naye journey, kutunula ku mukono gwa ddyo oba mukono gwa that I kkono. not look on the right or left naye hand, nkutunuulire gwe. but I look upon you. omwoyo omutukuvu nkulembera. Holy Spirit, lead me. omwoyo omutukuvu nnuŋŋamya. Holy Spirit, direct me. nema okwekkiriranya n'ekintu That I may kyonna. not compromise with tulaba anything. Pawulo nga yakyayibwa We bangi. see Paul being headed by Pawulo nga many. yayigganyizibwa. Paul was persecuted, naye teyakwegaana. but he did not deny naye you. yatambulanga naawe. But he used to walk with naye you. teyewanika. He did not give naye up. yasobola okuwangula. He was able to overcome. Stefano ne bamukuba amayinja. Stephen was stoned. ne bamukuba amayinja. Stoned nga bamukubira wabweru wa yeekaalu. behind the nga bamukubira wabweru wa kibuga. in front of the city. naye n'atakwegaana. But he did not deny you. omwoyo omutukuvu Holy nzijula. Spirit, fill me. nzijula nkwegayiridde. Fill me, I beseech you. newankubadde ng'akasumbi kange kakalira. Even when my river is newankubadde ng'akasumbi kange kakalira. even when my river is drying up, nkwegayiridde nyamba. help me, I beseech. nesenera amazzi olw'okuzingizibwa. I fetch water. nyamba nesenera amazzi agamala. Help me to fetch enough bayibuli water. egambye nti ajja gy'oli. The Bible said that you have ng'ebyawandiikibwa we byogera. the scripture says emigo egy'amazzi amalamu rivers of living girifubutuka water mu lubuto lwe. flow out of this neetaaga valley. onzijuze n'amazzi ago I need you to ag'obulamu. fill with that water of life. omweme yange eriko ennyonta. My soul is emmeeme thirsty. yange eriko ennyonta. My soul is thirsty. njayaana. I'm yearning. omwoyo omutukuvu Holy Spirit. ojjuza obulamu
bwange omwoyo omutukuvu okyusa omutima gwange onsobozesa okuwangula newankubadde abantu be batalaba newankubadde ebyobuziba newankubadde ebyenkukusa newankubadde omwami wange byatamanyi naye gwe omwoyo wa Mukama obimanyi nyamba ntereza ennyumba yange essaawa nga tennatuuka nyamba ntereza ennyumba yange essaawa nga tennatuuka ayo omwoyo wa Mukama gwe twetaaga kubanga ye gwe Katonda ali naffe ye gwe Katonda ali naffe mu nnaku zino ez'oluvannyuma okutugamba ebitugwanira n'ebitatugwanira omwoyo omutukuvu gwe musomesa. Take me to that place. Take me to that place. Holy Spirit, take me to that place where you're just pouring out your anointing. You are my Holy Spirit. You are my Mukama. Holy Spirit, oh Lord. Munda muzanzijule. Inside of me that I may be filled. Totobale. That I may be washed. Mfune noge okweterekera. That I may also resound. Omwoyo omutukuvu. Holy Spirit. Gwe twetaaga. It's the one that we need. Omwoyo omutukuvu gwe twetaaga. It's the Holy Spirit that we need. Gamba wabeerewo okufukibwa kw'omwoyo omutukuvu mu bulamu bwo. Let there be pouring of the Holy Spirit in your life. Wabeerewo okufukibwa eri munda mugwe. That it may be pouring in the inside. Leka omwoyo spirit of discernment agwe munda mugwe. Leka omwoyo w'okwawula agwe munda mugwe. Olonda ebikusaanira n'ebitakusaanira. And may discern what is worthy and what that is not. Mwana wa Katonda si buli kimu nti kikyo. Child of God, not everything is yours. Si buli kigenda mu maaso nti osaana okyetabemu. Not everything that is going on, you're supposed to be part of it. Omwoyo omutukuvu. Holy Spirit. Tukwetaaga. We need you. Nze nkwetaaga. I need you. Omwoyo omutukuvu nsaba onneeyawulireko. Holy Spirit, I pray that you may separate me. Njawulaako mu mulembe guno. Let me preserve me in this generation. Nkomala mu mulembe guno. Help me in this generation. Ememe yange yayanira ekigambo kimu bwe kiti. My soul yearns for only one word. Ti bwe ndibeera nfuluma obulamu bw'ensi eno. I'm quitting the life of the physical. Oyimirire. That I may stand. Nga nsaanira. When I'm worthy. Nga naawe osanyusibwa. And you're also pleased. Era nga togenda kukwatibwa nsonyi. And do not be shamed. Mukwatula erinnya lyange. You confess my name. Omwoyo omutukuvu nkusaba ontwale. Holy Spirit, I pray that you may take me. Kusabye onkulembere. I pray that you may lead me. Kusabye onungamye. I pray that you may lead me. Onungamye n'ennyumba yange. Lead me with my house. Onungamye n'abaana bange. Lead me with my children. Onungamye n'omwami wange. Lead me with my husband. Otulungamye. Lead us. Bw'otali tetusobola. Where you are not, we can't. Twagala kuwangula. We want to win. Twagala kuwangula. We want to win. Twagala tuwangule. We want to win. Iwa mwoyo wo. Pour your spirit. Iwa mwoyo wo kufe. Pour your spirit upon us. Iwa mwoyo wo ku ggwanga lyaffe. Pour your spirit upon our nation. Nnaku za luvannyuma. Their last days.
Chechirabo kye watusuubiza. It's the gift that you promised unto us. Chechirabo ky'otuwa. It's the gift that you're giving us. Kristo wajjanga ekirabo ne tukufuna. Christ, you came as a gift and we received Ne it. tukunyumirwa n'otugulira obulokozi. You bought for us salvation. N'ogamba nti siribaleka naye ngenda bawa omwoyo. And you said that I won't leave you alone, but I'll give you the Spirit. Oyo yalibabuulira ebiri babaako. He will tell you what will happen. Oyo yagenda babikkulira omutima gwa taata. He will fill the Father's heart. Iwe omwoyo. Pour your Spirit. Iwe omwoyo atuyamba okunyweza obulokozi. Pour your Spirit that will help us rise up. Kubanga obulokozi bwe watugulira tekuliiko bbanja. Because the salvation you bought for us, there is no debt. Naye omwoyo tuyambe tubukwate. The Holy Spirit help us to take it. Holy Spirit, move me now and make my life whole again. Spirit, move over me. Spirit, move over me. Holy Spirit.
ogipersonalizing. Hallelujah. Amen. Katukubeko mu ngalo twebaza omwoyo omutukuvu. Let's clap our hands as we thank the Holy Spirit. Era kambasabe mutuuleko. And I request you to take up your seats. Mukama yebazibwe. Praise the Lord. Mpereddwa omulimu gw'okututwala ate mu eno paati eringa yaba prompter naye ndaba bagintisse yonna wonna. They have given me a part to take in the prompting side. Yesu yebazibwe. Praise the Lord. Mukama omulungi yebazibwe. Praise the good Lord. Kandaba abali wano ng'oli mukyala. Let me see anyone here who is a woman. Okay, njagala okulanga olukuŋŋaana lw'abakyala. I want to announce the conference of the women. Olwa 2019. Lugenda kubeerayo mu mwezi gw'okusatu. It will take place in the 3rd month. Ennaku z'omwezi nga 8 paka nga 10. From 8th to 10th. Olukuŋŋaana olwo ogwo gujja kubeera mulundi gwaffe ogw'okuna nga tubeera nalwo. It will be our 4th time having this conference. Ne oba towulidde kulanga kulala. Even when you do not hear any other announcement. Ennaku ezo 3 tujja kubeera wano. In those 3 days we shall be here. Nga tugenda mu maaso n'olukuŋŋaana lw'abakyala olw'omuntu w'omunda 2019. In the conference of the women 2019. Mukama yebazibwe. Praise the Lord. Omutwe gwaffe guvudde mu Basekabaka ekisooka essula ya 3 n'olunyiriri lwa 19. Our theme has come from the book of 1 Kings chapter 3 and verse 19. Omutwe gwaffe gugamba teweebakira omwana. And the theme says that do not sleep over the child. Oba oli musumba. Whether you are a pastor, teweebakira omwana wo ow'omwoyo. do not sleep over your spiritual child. Oba oli muzadde. Whether you are a parent, teweebakira omwana. do not sleep over your child. Ogwo gwe mutwe gwaffe. That is our theme. Guwandiike somewhere. You may note it down. Ojja genda osome mu Basekabaka ekisooka essula ya 3. You'll go back and read 1 Kings chapter 3. Story eyo yonna ogisome. Read that whole story. Ate ennaku ezo ozimyuse. And take note of those days. Tujja kuba nga tuli mu lukuŋŋaana olwo. We shall be in that conference. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Katonda ampadde ekisa. The Lord has given me the grace okuyimirira